General Peter Elwelu Akalambidde agamba nedda sigenda okubemmanya y'enkoko eggwanga Uganda oli lifugibwa bubi likulembebwa bubi abantu bannayuganda bannansi bali mu kubonaabona agamba bannansi bafuusa ababunzibunzi mu nsi yaabwe olw'obukulembeze obubi olw'obukulembeze obukyamu agamba nti abanoonyi b'obubudamu be basinga obungi kati mu Uganda ate be basinga okufiibwako ennyo mu Uganda balina eddembe lingi nnyo okusinga ne munnayuganda omwana azaaliddwa wano omuzaalirwa wano nti omunoonyi w'obubudamu aweebwa ettaka ate omunnansi n'aliggyibwako omunoonyi w'obubudamu yeeyagalira ku ttaka tewali amugambako naye ate munnansi wa kuno bamugoba ku ttaka lye balimubbako n'asigala ng'abundabunda mu nsi yaboobwe mu bufunze agamba nti no bannayuganda bafuuse baddu mu nsi yaabwe lwa bukulembeze bukyamu agamba nti no waliwo ekirina okukolebwa tewali kussa mukka tewali kussa mwoyo wabula ffenna tulina okusituka wamu tulumbe olugendo luno paka nga tuluwangudde bino nno bizze oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogerwa mutabani wa Museveni Muhoozi Kayiniro ogaba ku mutwe gwa Twitter ng'agamba nti nno kano ka Elwelu simanya kalina obugulu bunyolo kasobola kutambulira kuli tekeyagala simanya tekasobola kukulembera tekasaana kubeera mu UPDF kubanga tagwanidde simanyi oba lwaki si munnayuganda oba lwaki lwa nsonga ki yamanya ensonga ze kati ne byatanudde Elwelu ne banne nga bagamba kitegenda kubamanya kubanga tuzze tulaba ebyokulabirako bingi nga bannamagye bangi bafa mu ngeri etategerekeka kane Peter Elwelu agamba naye lwandibanga olugendo lwero kati nno asazeewo asitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi era ng'agamba nti enteekateeka eno egenda kuyamba bannayuganda okuva mu kufugibwa obumbula kale ebigambo bya Elwelu katubifune. So many people want to destabilize this country. So many people envy this country, the progress we have achieved with all the challenges. So many people are not happy with the transformation this country is going through. So the only thing is we have to prepare for them. Those who want to bring us down. Omulide bw'atandise we must prepare for them. Those who want to bring us down. They want to bring chaos in this our country. Bigambo bya Peter Elwelu nti tulina okweteekateeka tulina okwetegekera abo abagala otusuula wansi abagala otulinnyako abagala otufuula ebisoto batusangulizeeko ettoomi abagala otufuula ebisiimuula tulina okubeetegekera kubanga bagala kututeeka wansi bagala kuteeka kusuula ggwanga lyaffe mu ntata tetugenda kubakkiriza tulina okuba nga tweteeseteese bulungi era tuli ready ku bo bigambo bya Peter Elwelu biwulire decisively. Okawulidde and respond decisively. Tulina okubeetegekera era netubaanukula nga bwe kyetaagisizza. And nobody else can do this except us in the uniform. People in the civilians always are very good at making chaos, making trouble. And they run to the people in uniform to put it down. So we have to prepare for that. Because we must defend this peace we have in this country jealously. This peace, so many have paid with their dear lives. This achievement, this transformation, this freedom did not come from nothing. So many people surely lost their lives, lost their time, lost everything to make this country what it is today. That's why you see everybody around us, our neighbors. We have over 1 million refugees in this country. They're not here just because they want to be here. They are here because there is trouble where they come from. And they find Uganda a home. And the best home you can ever have in this region. So in this country, where refugees are really well catered for. They even have more rights than the citizens. They can even take away your land. Ndozo kawulidde. Zinabagamba
bana basajja abadde bakola ne Museveni bulijjo naye nga nabo bigenda maaso mu ggwanga tebibasanyusa owulidde nti omunoonyi w'obubudamu ayina emirembe mingi ayina eddembe lingi okusinga gwe munnansi aweebwa ettaka gwe munnansi n'otaliweebwa basobola n'okugoba ku ttaka lyo ne bali kujjako abanoonyi n'obubudamu gwe n'osigala nga tolina bo nga balyagalirako batabaka bakoonako lwaki kubanga n'abatukulembe nabo banoonyi ba bubudamu biteereru. But because all these people are God's people, ours is to have them here. After all, we are all guardians of this land. We also found it here, and we don't know even the people who started it. And we shall leave it here anyway. So, this country is what it is today because many sacrificed their lives to bring peace and what is happening all around this world, in this country, because of their sacrifice. So, let us continue along those lines. Nobody should intimidate us, threaten us. We must keep focused on our mission. Ojjukira ebigambo by'omukulu yagamba kano ka Elwelu yagamba kano ka Elwelu obugulu yagamba njakalaga essomo jagazoke emikulage yagamba kano ka Elwelu obugulu butono nnyo simala bukaddusa paka wa mbonina okukalagako tekagwanidde kubeera mu ggye lya UPDF no tekagwanidde agenda anoonye ekibanja ewalala UPDF agyesonyiwe agenda abeere mu ggye eddala naye ggye lya UPDF talisobola kubanga yagamba alina obugulu butono kati kisimanyi oba obugulu butono bwe bukuba emmundu bwe bukulembera amagye simanyi naye nga bye bigambo by'omukulu bye yayogera ku General Peter Elwelu munnamagye munne ng'agamba nti tagwanidde kubeera mu UPDF tagwanidde n'omulundi n'ogumu tagwanidde kubeera mu n'olunaku n'olumu ku lwaki nga yagamba mbu tugenda kulaba ebigambo wano ogenda kuwulira embaga sokolabe gwe ebigambo byamugamba njagadde nsonga kulaga yagamba Elwelu is a buffoon. He is completely unworthy of our great army. He better run as fast as his small legs can carry him. Okitegedde nti ali awo kinkekenke ali awo kizolibo kigologombo okitegedde muteego Elwelu muteego tagwanidde kubeera mu ggye lya UPDF era yandibadde adduka mangu mbiro nga tebannamukwatako paka obugulu bwe obutono bwe buti gye bunaamutuusa namwogera ebigambo bino nagamba there is a fool that I will arrest soon. He is hiding behind my father, but I will capture him. He comes from Teso. Ani ono Elwelu kati rero agambe abo bonna abalabe abatugula abo bonna batatwagaliza abo bonna batatufiiringa abawuliranga kibaluma fe okuba we tuli okubanga kibaluma fe okuba we tuli tebagenda tutiisatiisa tebagenda tukangakanga tuli balalamu naffe guno omulembe mulalamu tujja bahandolinga ng'obuyinza bwe bugamba muwulire gwe Elwelu naye ssebo tawena. We will not achieve much. We will crash. We just need to work as a team. We need to work together. Because I, as a commander of forces, I need my deputy. I need the privates to have. I need the corporals. I can't be alone. And when we are together, Umila wa mukonye. As commander land forces, you can't work alone. You need the corporals, you need the other generals, you need the captains, you need unti wetaaga group yonna ejjudde y'amagye. Toyinza gamambula kuba gwe kati oduumira amagye oli wa kitalo. Awuli nange we nali omwaka oguwedde we nali awo myaka mitono. Because myaka nga ebiri Peter Elwelu we yabeerera awo. Yali deputy. Ne kati ye deputy. Yaliwoko awo bwe nzijukira.
agamba awusiwa kitalo nnyo ssebo okubeera nga gwe komanda ono yali komanda land forces kyekyo kati oli komanda wa Algeria lyonna kyekyo nti okubeera nga gwe komanda w'eggye lya Uganda tekitegeeza mbu oli wa kitalo byoli twabibeerabeera dda ssebo okitegeera onfuna nti tekikwetagisa nti ogenda nti olina kubeera wekka n'ositula Uganda nobakole tekisoboka wabula bano bonna bakulutu ba mwanayinki bana abasirikale bakamukamu bonna beetaaga kukola eggye ery'omuzinzi ne bw'ogamba nti gw'ojja kuyimirira wekka amutemi akakuule nti oswadde tekijja kusoboka. Then everything becomes very simple. And we need to promote the spirit of comradeship. That is the most important. We are all comrades at the end of the day. We shall leave this work, this institution, and we shall leave this world and meet somewhere else. Owulidde gwe nakanga General Peter Elwelu agambye ffenna tuli baawano ku nsi kuno ate ensi eno tujja kugireka gubanza onsindiseyo nkusookeyo naye naawe ojja okitegeera ffenna ensi eno tujja kugireka kuba twagisangawo era tujja kgenda nayo ne bw'obba ki ne bw'okola ki tojja kgenda nabyo ojja bireka wano ku nsi era tujja kwesanga eyo ewalala mu ttaka tubukutukireeyo butwefuke nkwambaze panchi nkwambaze huku bebinnyo nkwiwe buutu okitegedde agambye wano tewatwemazaamu tulina okutumbula obuntu tulina okutumbula obwasseruganda comradeship tulina okutumbula obwasseruganda tulowooza nno gwe oli wa kitalo nnyo kubanga bakubadde okubanga gwokomandinga eggye lya Uganda nolwekyo oli wa kitalo nnyo nti olina ogenda ngaoyisaayisamu mulimu amaaso mu buli omu ng'ogamba mbuno laba obugulu kalaba obudduka mpola simanyi bunakutuusa ne bumenyeka ne bukola butya nti ebyo tebigwanidde kuyita banno bugulugulu kubayita basirusiru babuyabuya batategeera tebigwanidde nebyo ntisatisa munekwe kamugongo atata ojja kumbako mundu kumbe vinyu onsiba nkoze eki ontusako bulabe nkoze eki tuli ba Luganda tulina kukolaganira wamu ate byonna to NC tewali aligikungula bwagambye Peter tewali alikungula nseno fina tujja kugireka era bye twangabwe twabisanga bwe tujja okubireka tudde waffe wa kitaffe nolwekyo mala biseera byomala budde bwoteka kunzo lukongolo kwagala kunzijambulamu obenso okumiza omusu ereru One will go to hell, one will go to heaven. So wherever we meet, I don't know. But you know that amongst us, there are those who must go to hell, and there are those who must go to what? Heaven. But for me, I will go to heaven. I don't know what for you people. Here I will go to heaven, and I know it that way. Amukubye omupiira salida guli omukambwe agambye kubo ababiri ajja genda mu muliro omulala ajja genda mu ggulu agambye kati kwaba babiri ye n'agamba nti yakimanyi ye akimanyi akitakasa ajja genda mu ggulu kati oli munnaffe omulala yagenda wa mu muliro naye Elwelu generali ng'obusungu bungi papa kino gye kinaggweera mukama yamanyiyo teyongeza Elwelu wange mbozi enyuma. So, as the priest the other time said that the military is a calling, surely the military is a calling, and it's not easy to be a soldier because it is only soldiers who do what Jesus did to the world. It is only soldiers who can only stay with Jesus because they did the same work. A soldier dies for the rest, just like Jesus died for all of us. Where death is, that's where soldiers run to. Not even a priest can run to where there is death. When there is death this way now, all of us will run away. Everybody else who is here will run away, but for us we shall go there.
where death is. You sacrifice for the rest. You sacrifice for the good of other people, and that is what is meant by surgery. It is a calling, it's not a job. You go and accept to die for the rest, for the sake of humanity. And it is right from the Bible. That's what happens. So, you have new ranks now, new responsibilities. Please do it and do it very well. Remember that one thing, that whatever you are doing for your people, you are doing for your country, you are doing for the institution. You are not doing for yourself. At times some of us think these offices, these responsibilities are for ourselves and our families. No. It is for the good of the majority. And that is all. And when you do that, we'll have no problems with this institution. So let us work very hard for our institution, for our country, for Africa, and wait for the day we shall be discharged or go back to where we came from. Omuwulidde leero bwakuwona ku ggumba agambye nti lino eggwanga lyaffe era tulina okulikolerera, wano we waffe. Kati mmwe abalowooza mbuno mujja kukola lino eggwanga lyammwe mwekka mulimba, wabula lyaffenna. Mulowooza nti lwakuba mufunye ebifo n'ekyo muli ba kitalo, kati eggwanga Uganda lifuuse lyammwe ffe terekyali lyaffe kubanga mwe muli mu bifo. Mulowooza nti lyammwe ne kafamire kammwe, nedda. Neggwanga si lyammwe na kafamire kammwe, lyaffenna nga bannayuganda. Temwerimba muno lyammwe ne kafamire kammwe kubanga muli mu bifo. Ero ate nyogedde okwagala bulo kala si kabadde muzannya. You a great man, bro. It's how waka mu style. Lino eggwanga lyaffe ffenna collectively, siri abalondemu abali mu bifo abalowooza nti baba bamuwadde ekifo nti alina amaanyi mu kifo mwatudde asobola okutta, asobola okukola kyonna kyasobola okukola, n'alowooza nti no wakabi nnyo ddenja musaayi. Nedda, toli wakabi, siggwasoosa ate siggwasembyeyo. Ate lino eggwanga si liryo nti okuba otudde awo kati lifuuse liryo. Lyaffe ffenna tulinako obuyinza, tulinako bwannannyini. Okitegedde era lukyagamba. Mumwezi okoza muno akuba muli mu bifo nti kati lyafuuka lya famire yammwe, lya kisenge kyammwe, lya nnyumba yammwe, nti kati mumusalirawo buli kimu. Agambe nedda. Gwe era lusebo zimbadde manyi ebigambo tebabiraba baana basajja naye babiraba, babeerayo nga basirise. For those who have not been promoted, your time is also your time will come. As the Bible says, there is time for everything. There is time for everything. When your hour comes, you will also get promoted. You don't need to lose hope. You don't need to quarrel with people. You don't need to turn against anybody. Because your time will come. And if it doesn't come, then that is what you are supposed to be in the first place. You don't need to struggle. You don't need to commit suicide. You don't need to. So, there is time for everything. And what we just need to do is to do our work. Just concentrate and perform your duties when there is somebody watching you. But the time will come when you will also be what you must be. That is very, very important. So, once again, I want to congratulate all of you who have been promoted, your spouses, especially your spouses, for standing with you all the time. You know, for us soldiers, we're always up and down. We run here and there. We don't have any time to be at home. But always our spouses have been our side. Thank you very much, our spouses, for being with us all the time. And please continue being with us. Don't run away from us. Because you are the only people who can always run to when we are in trouble.
So thank you very much. We're going to Peter Elwelu Generali. Nzovaka bombo sine papa. Oyebale Peter Elwelu. Oba obugambo bakuchekinze bwakutadde mu line. Omyayi yakuchekinze nakuteeka mu line. Buno obugambo buno lwakabatadde Peter Elwelu mu line. Yagambye there is a fool that I will arrest soon. He is hiding behind my father, but I will capture him. He comes from Teso. Namana ayogera erinnya. Elwelu is a buffoon. He is completely unworthy of our great army. He better run as fast as his small legs can carry him. Mbelelu chinkekenge kirawo kizoli bondo. Tekigwanda kubeera mu ggye lya Uganda. Nolwekyo yandibadde addukanga obudde bukyali otugutu otuno n'asobola okutuuka ewala nga bukyali otugutu tutono gye tusobola okutuuka kubanga tetujja singa bamutandikako ajja kulemererwa tuddusa. Anange eki Uganda kifirimu kiri awo olaba nga bw'oseka bw'onyumirwa. Uganda nzibumu si eri eyaluli gye mwali mumanyi kati abasajja bazibeweereza zibbomu nonagikwata nagiza omutabani yaga otekawo fear muli omu abeere nga amutya naye ate abantu bongera butamutya buli okulietinga fear mu bantu loze mbu oyagala bakutye obeere nga omu abakola bakusinza businza ate abantu bongera kuyisa mu maaso bagamba bannono nenkakwatako kati omuyewera agambayo nemukwatako omwide nero wagambe nti byonna bye mujja kubireka. Lino eggwanga si lyammwe temuloza muno wano wammwe eno bizinensi ya famire yammwe. Lino eggwanga lyaffe si lya famire yammwe. Biterera omusaagisa guno nno gujja kunyuma ate oba guli mmeka guli drodro oba guli 5-0.